Take your mark. Event 24, 3 hits. Boys using over 40 meters butterfly. Lane 1, Kalali Ezra. Abavuzi abatono abakulu boolesezza obukodyo nga bakuba eddubiri. Bano beetayo mu kuwuga mita ez'enjawulo omuli 2, 10 n'endala. Abavuzi b'omwaka oguwedde bakira nga bawaganga bwe watali agenda kubasiguukula mu bifo byabwe, kyokka nga n'abavuzi abandi balaga nga bwe balina okusituukira mu kifo ekisooka sizoni eno. Abavuzi okuva mu makilaabu ag'enjawulo okuli Seals, Sharks, Dolphins n'amalala mangi byetayo mpaka zino ng'omuwandiisi wa Seals Swimming Club bw'annyonnyola. Kusiga ku muwuzi yennyini kati omuwuzi ayagala okujja tulinamu event ga 10 breaststroke oba ayagala okukola eyo gojja osasula 3 ng'owuga event yo nga tukubala nga tulaba muwuzi oba namba 1 oba 2 oba 3 nga tukuwa points kwekyo ku event gy'okoze. Oluvannyuma tulina meeting ya mu mwaka tulaba abawangudde obalola basinza points netubawaayo awards. Ono yasinze mu kategori ey'abaana 8 n'okuka wansi mu myaka oba mu 10 n'okuka wansi bawugira mu myaka gyabwe 8 ne wansi 10 ne wansi 11 ne 12 13 ne 14 bwe batyo bawuga oyingira mu event bawuga ne 15 okudda waggulu. Newankubadde ng'okuwuga gulabika ng'omuzannyo omwangu, Joe Munsiro owa kilaabu ya Seals ng'onawuga mita 2 awugira mu bavuzi ab'emyaka 11 ne 12 nga bali mu kifo kyakusatu omwaka oguwedde agamba ku mulundi guno wakozesa obukodyo obupya omutendesi we bwamuyigiriza okumalira mu kifo ekisooka sizoni eno. Number 1 kuba kyagala kochi wange yangambye kikole bulijjo okubeera number 1. Omuntu okuzannya omuzannyo gw'ayagala kimwanguyira era tewali kiyinza kumulemesa kuwangula. Kino kyeyolekera ku musayi muto Rema Nakasule eyakwata ekifo ekisooka omwaka oguwedde onawugira mu kilaabu ya Shark Teams mu kibinja ky'emyaka 7. Liking what I'm doing. I see champions and I love liking what I'm doing. Obubonero omuwuzi bwafuna mu lawundi esooka bakugattibwa ku lawundi ey'okubiri ey'okubaawo mu gwokuna ko n'ey'okusatu etegekeddwa mu gw'omwenda olwo omuwanguzi alangirirwe mu lawundi ey'okuna era nga yeekomekereza liigi mu gw'e 12.